Tuline Rita atukwase omusomesa w'ebimera ku Zoo Entebbe okunnyonnyoka engabo ya Kabaka abamu gye tuyita engabo y'ekyalo abamu engabo ya Kawumpuli ate abalala engabo y'Abasezi. Engabo ya Kabaka eno mu science gye tuyita Opuntia vulgaris mu Luzungu gye tuyita cactus waliwo ebika ebisukka mu 1,600. Ekyenjawulo ennyo ekiri ku cactus ono nti osobola okumulyanga envendiirwa. Ekikoola ekyo bw'okikwata ekyo n'okiggyako bulungi amaggwa oba osobola okukifumba n'okiryanga envendiirwa. Cactus oyo abala ebibala bitera obeera mu kala za red, yellow, kisinzira kika ky'oba oyina ekya cactus. Kati ekyo ekibala ekyo kiba kibala nga kineneneneko, osobola okukirya nga bwe wandiridde omuyembe. Kiriika, kiwooma, ate kirina ekiriisa ky'amaanyi. Olaba nga bwe bakugamba nti watermelon eri 90% water. Kati ne kino kiri mu percentage ezo 84 to 90% water. Kirina vitamin C amala obulungi, kibala ky'amaanyi, kyo kyennyini mmere ate kyo kyennyini ddagala. Kati cactus ono ng'eddagala ayina anti-cancer properties, asobola okujjanjaba kookolo. Research oyo era atulaga nti ayina antiviral properties. Kati virus fena gye tutegeera ziringa virus 2. Tutegeera sirimu, tutegeera COVID. Bwe twogera ku virus. Everyone nawe singa okolayo nga kijuice kya cactus oyo oba n'olya ebibala byakyo oyambako omubiri guno kola ki okulwana. Era kino ki cactus kina anti-inflammatory properties. Sometimes tufuna infections ez'enjawulo. So omubiri mu kugezaako okulwanyisa these infections ne guba inflamed nti we guli mu kulwanisa kati ne wafuuka inflamed lymph nodes nga bw'omukwata wano nga wansi w'obulago wano waliwo obuntu obuzimbye. Tuyita ensanjabavu. Kiyambako n'abantu abanene ennyo omugejjo, kiyambako okusala amasavu ago. Ono cactus era abantu bano nti nina kihangova osobola okubeera ekyo kijuice ekyo nga bwe nkugambye. CBS FM.